eno Katayira media nga nkwaniriza gwe mulungi subscribinze alikinze no sharing ate bwe atanaba kubeera nga olikinga oba nga osharinga media eno oba nga tonaba kubeera nga osubscribinga tugamba nti genda ku YouTube channel yo kona akade ako kolaba akali ku screen yo kakoneko o subscribinge ate o likinge malo sharinge ye Katayira media ngatu mwanjizi wa program eno oba agenda okubeera nga kutwala mu programs ez'enjawulo z'ojjosanga ku Katayira media nze Omumbejja Kuki ate gwe mulungi atannaba kubeera nga oweerezaako banno ogamba banno ki Katayira media kyekola leero tukubuulira nti media eno oba ku YouTube channel eno ojja kusangabuko ebintu bingi gamba nga abantu abatalina mwasiriza beetaaga okudduukirirwa ntera okubagamba nti ebiseera ebisinga okuyamba kuva ku mutima gwa muntu osobola okusanga omuntu nga mugagga nnyo naye nga tasobola kukwata yadde ennusu ebibiri nti ayambe omuntu atalina mwasirizi n'osanga omulala nga munaku nnyo naye nga ate asobola okukwata kyalina n'akyejjako n'asigalirawo n'ayamba atalina nabwekityo mukwano gwaffe ku Katayira media tujja kuba tukuleeta ebintu bingi oba tukuwa ebintu bingi nabwekityo olunaku olwaleero nga bwe nkugambye nti tukwanjulira oba tukuleetera emiramu egy'enjawulo gwa subscribinga alikinga ng'ate wokomentinga tetwagala kaavuma avoola komenti osobola gyesigaliza mu mutima gwo ne mu mmeeme eyo ne twegiteekako mukwano gwaffe kubanga abantu bangi bajagala naye nga tujja kuba tutambula ffenna mpola mpola olunaku olwaleero mpozi njagala nkugambayo ekigambo kimu nti ebiseera ebisinga waliwo ebintu ebitutuula mu mitima gyaffe nga bituzitoowerera nnyo ne tunoonya betubuulirako ebyo ebituluma ne batubula emikwano ne gituvaamu eŋŋanda ne zituvaamu betubadde tuyita bannaffe ennyo ne batuviiramu ddala naye nkugamba nti ogwo guba muyaga gwa kaseera buseera embuyaga bw'ejja etwala kasasiro mungi nnyo n'asituka paka mu bwengula mu bbanga naye agenda okukakkana nga n'emiti gisigaddewo oba si ekyo wamenya omuti agumenya agulu naye ng'emirandira egigenda okuguyamba okuddamu okusituka nga eguleseewo nabwekityo nkugumya gwe mukwano gwaffe ali ku Katayira media essaawa eno nti ebikukalubiriza nga gwe omuntu birabe ng'embuyaga obuyaga kubanga bibaawo kaseera bijja n'amaanyi ate ne bigenda na bitono kyo kyenkutegeeza nze Omumbejja Kuki ate nga mukwano gwaffe nkugamba nkujjukiza kimu nti kona akade ako kolaba ku YouTube ku screen yo akade ako akali wamabbali kakoneko subscribinge ate osharinge olikinge kubanga bintu bingi byogenda okuyiga ku channel eno bintu bingi nnyo byengenda okuyigiriza ku channel eno tujja kuba tukuleeta aba celebrities ab'enjawulo ate abalungi abakoze ebirungi n'ebibi kubanga munnange tetusosola naye ate okuvoola tetukwagala naawe alina omuntu wo ng'oba olina omuntu gw'omanyi nga yeetaaga okuyambibwa ng'ayita mu mbeera yakuyigirizibwa nnyo waliyo bannaffe abakulembeze gye batatuuka wansi eyo osobola okukozesa ennamba eyo eyita ku screen yaawo otukubirako bukubizi simu ffe bakatayira nga tukutuukako kubanga tutayira eggwanga lyonna ne tukutuukako ne tumanya omuntu oyo butya bwafaanana butya bwali yeetaaga kuyambibwa atya tuyinza kukukozesa tutya Katayira media okukuba omulanga eri abantu abo abavunaanyizibwa ku mbeera y'omuntu wa bulijjo naddala omuntu wa wansi naye nga tebafuddeeyo oba oluusi ne tubanenya nti tebafuddeeyo naye ng'ate ebiseera ebisinga tebafunye busobozi bubatuukako oba nga tebamanyi bumanya kyova laffe bakatayira tugamba nti tujja kutayira okufa n'obutanyagwa tujja kutuukayo yonna wansi sobola kubeera nga tuddukira abantu bannaffe kubanga buli muntu yeetaaga munne omukadde omuto omuzeeyi omuvubuka ffenna twetaagagana buli omu yeetaaga munne omuzungu kyagamba no man is an island olina waba mugagga atya ogenda kutuuka weetaaga omunaku olwo mukwano gwange yayimba oluyimba Namisinga Bena yagamba nti abagenda okukusima entaanayo tebagenda kuva muyenga ne woba osula muyenga bantu ba bulijjo boyitako nga toyagala nakubuuza boyitako nga obakuba nfuufu betwagala okutunuulira tutuuke ku mbeera yaffe eya wansi tutumye abantu bannaffe embeera ze balimu
nawesho nammwe bannabyabufuzi oba nammwe abakulembeze abatutwala Katayira Media ebaaniriza okubeera nti mudduukirira abantu bano tugenda okubaleetera ab'enjawulo kubanga beetaaga mmwe mwe mutasobola kutuuka. Katayira Media tugamba nti tugenda kutuukawo batutuukawo tweyama. Nakulembeddwamu Omumbejja Kuki ne mukwano gwe ku kamera King Lawrence. Kubuuzizaako nnyo bwe bali kubeera ng'ate munnange kukwasaganya embeera eno ttiimu nnene ddala wano Katayira Media gye tutambula nayo tukukkaatiriza oba tukukubiriza nti mukwano oba subscribinze no likinga ate no sharinga kijja kutuyambako nnyo okuyambako nnyo bannaffe abo be twagalidde okukwata ku mukono naddala abatalina busobozi abatalina buyambi. Oyinza okuba oli mulwadde oba omuntu nga mulwadde nnyo nga naye mulala talina ayamba. Katayira Media weeri okumulisa abantu abo okubateeka mu kitangaala babavunaanyizibwako baveeyo. Ogwaffe gwakkuba mulanga asobola okuyamba alina omutima omuyambi oveeyo nga gwogambe nti munnange omuntu ono ojja kumuyamba oba nja kumudduukira. Enamba yaffe weeri awo eyita wansi awo osobola okuba bw'oba omanyi muntu obanga gwe kennyini gwalina embeera gy'oyitamu tujja kusoma amabaluwa oba tusoma amabaluwa g'abantu. Oyinza okuba olina embeera gy'oyitamu ng'oyagala kugiyisa mu bbaluwa akadde tujja kafuna tujja kusoma ebbaluwa eyo bannaffe bagirabe bagikomentingeko bakuwe n'amagezi wano ku Katayira Media. Nze Omumbejja Kuki ate nga munnange ku kamera ye King Lawrence we tujja okubeera nga tutambuza programu eno we tujja okubeera nga tutambuza YouTube channel eno. Tovaako batukatiriza kimu subscribinga olikinge ate ero sharinge ate okomentinge gigabanyeeko banno tusobole okwesitula nga bannayuganda tusobole okuvaayo nga tuyambagana nga ffe abantu tusobole okutuuka ku muntu oyo owa wansi asembayo n'ezikookolimba gaali magi. Like it.